ekiyinza okubalemesa oba olyawo ndabyo element gyoyogeddeko eya coordination tebali coordinated teba coordinating bulungi naye waliwo n'ensonga eya system mwe bakolera n'ensonga gy'oyinza okweta eya competence babaleeta nga tebali competent tewali system ntuufu mwe bayinza kukolera ereetera embeera eno y'okuba nti tebalina coordination ntuufu ddala ekituufu kye obuzibu businga kubeerawa sijagamba ti competent kubanga ekyo obwangavu obanga amazima gasobola okubeerawo nedda obanga ndowooza it is very possible abantu abagenda okulondebwa oluusi okukolera kw'embasi nga bwe bagamba nti omuntu ogenda okwesimba mu kalulu oteeka kubanga olina senior 6 ki oba osomye osobola kuba n'edigrii nga toli competent kisobokera n'olwekyo omuntu aba ateekeka okubanga wagendedde mu kalulu wano aba akoze eki aba asomye ng'alina amagezi ag'obuntu okitegeera n'okuba nti abadde yeesimbyewo mu kalulu n'avuganya naye kyendowooza nti gavumenti kyerina okukola ng'eronda si kulonda bulonzi nti olw'okuba oyagala okuwa abantu ebifo nti mu area gy'avudde n'okugaa nti njagala okukwata ab'ebusoga abo gye yali yeesimba enyinza nabo kambaweeyo omuntu waabwe muteeka eno kale tetugaana bw'oba oyagala okuwaayo omuntu oyo abantu abo babangulwe babuulirwe ekiki kye balina okugenda kye bagenda okukola babatraininge batraining bakubanga okusoma tekuggwaayo ebweru ne bobeerawo emyaka ekinana oba okyagenda mu ssomero ogenda mu conferences buli kaseera obeera updatinga kangambe bw'oba okola ebitongole bya gavumenti ebweru buli nkomerero ya myezi 3 mubeerayo ne training babasindika ku training buli kaseera sirwakuba kubanga wabeerawo ebintu ebikyuka bingi okitegeera kati jjukira nti edda bambasada babeeranga bakunywa kacaayi nakawayini nga byebigendererwa embasezi zonna naye kati bambasada bafuuka commercialize bafuuka nti balina okutunoonyeza businesses okitegeera balina okutunoonyeza bainvestors balina okunoonya businesses n'atuyamba balina otukwataganya n'ebitongole ebyenjawulo kakati omuntu bw'oba omuzze kaŋŋambe bugambi Florence nze nzaalibwa Mityana maze senior 6 nesimbyewo mu kalulu eyo mu kyalo abantu bannonze naye nga n'oluusi ne mu America situukangayo bakangambe ne mu Europe situukangayo naye nga nnyinza okuba natambulako naye nejja nempitamu mukama nampa omukisa oba siyiseemu kale siyiseemu ndi wa NRM naye olw'okuba ndina abagoberezi wansi eri bangi kati naye nga ngudde kati gwe omukulembeze nonzizaamu amaanyi nonsindika nontwale China kakati jjukira nti kwegamba ontadde mu kintu ekipya ekintu ekipya kyenina okusooka okukola ki okuyiga nkolaganye ntya n'Abachina okubajjako ebinaayambawa ate ejjukira oluusi bensanzeewo kwembase abantu badde bannyamba kubanga bamanyi nange nina ego yange saagala kubeera kutuuka kwembase bano abaana abawansi bensanzeewo batandike okuntegekera nedda nange nina byendowooza nti bino bye birina okukolebwa naye ng'ate nabo balina amateeka agabavuga okuva mu Ministry of Foreign Affairs kwe balina okugendera okitegeera ate oluusi nakyo ne kijja nti nabo bw'oyinza okugendayo ate nabo nga bawulira balina obumanyirivu bungi nabo ne batandika okukunyooma okitegeera kakati ne mubanga ne mufuna conflicts ezo ne ziremesa emirimu okutambula Uganda nga eggwanga ndabanga abafiirwa ebyensusso tetufiirwa tufiirwa osokulaga mu Uganda ng'egye tufiirwamu mwene embeera oba mu kavuyo kano ke tulina ku embasizi tufiirwa kubanga kati nga ambasada bw'aba yakajja mu kitundu nga takwatagana n'abantu abo abasanze ku embase jjukira nti abantu ababadde ku embase ababa basangiddwawo baba already balina connections baba bamanyi ebitongole bibinza okutuukirira okuyitamu okuyamba okusakira Uganda oba okusakira Uganda sente oba okulaba ba investors omanyi embasi zino zibeera ebweru okuba nti zirongoosa ensi yaffe zigiwaana Uganda zigiteeka ku map gipromotinga okubanga zigikulaakulanya kanjogere mu Luganda zigikulaakulanya ebeere ku nsi nti abantu Uganda nsi nnungi okujja okukola ki okukolerwamu naye kakati abantu bennyini abandi badde bakola ekintu ekyo bo bennyini bwe babanga bali mu kulwanagana kakati baba tetulina tekisobola kufunamu kubanga jjukira nti waliwo ba investors abava ebweru ne bajja ne balaba omukulembeze w'eggwanga nga bavudde bweru either China oba mu America oba Turkey ne bayita butereevu ne bafuna omukisa omuntu n'abakolera appointment simanyi oluusi bwe babikola ne balaba omukulembeze naye nga ne embassy tebamanyiiko okitegeera nze nandibadde ndowooza nti wandibaddewo enkola ennuŋŋamu nti wabeerawo investor nga ava bweru
nti omukule abantu bana nga ayagala kujendo kangamba ayagala kuyita mu ministry oba ya trade oba ya kinga naye nga agenda kulaba president nga tebana bakola appointment ya ministry bakubire bagamba omuntu oyo agenda alabe ambassador oyo amukoleko background omuntu ono ddala ali genuine kampuni ye eruddawa ajja gwe baleete Uganda okitegeera kubanga ambassador yali ku ground ebyo byonna byandibadde buvunanyizibwa bwa ambassador okulaba nti omuntu oyo ajja ddala muntu mutuufu naye omuntu oluusi amala kutuuka wano mu Uganda ne bamutwalira omukulembeze w'eggwanga ne bamala ne bagamba nti oyo yabadde muki yabadde mu kipuli kyaza wano ekya investor ate n'atulimba n'aleeta ebintu ebitaliiyo kakati ate nga omukulembeze bamuwonodde ambassador w'ensi eyo eyogerwako baluga nti investor yavudde Russia ambassador waffe Moscow aba alina obuvunaanyizibwa okumanya oyo investor agenda okugenda e Uganda ali atya wano waali muwandiise bituufu si bituufu naye ate jjukira nti noona aleeta investor oyo yoona ayise kangambe mpabuwa example sigamba ayise mu trade oba ayise mu investment kati ono wa investment naye abagamba nze njagala okwetwalira ono owa president naye nze sigaana kuba nti omutuuse wa president naye embasi ekola omulimu naye embasi esooka ebuulirize ku muntu ono ne president nga tonnakkiriza kulaba president waffe nga tannakkiriza kulaba oyo investor asooka amala okukakasa nti okuva ku ripooti okuva ku embassy ekakasa nti ono omuntu ddala mutuufu kubanga singa tufuna omuntu oyo ng'abadde wa bicupuli embassy yaffe ebeera responsible kubanga ne muzeeyi aba amanyi olwo nti bano abantu benateeka ku embassy tebakola bandibadde basobodde okunoonyereza Uganda mu nsi eyo omuntu ono nga tannatuuka Uganda kwegamba kaŋŋambe nti nze nnoonyeza investor oyo nga nze munoonyeza ku lwange njala kumuleeta eno kati abeeno state house engobe engambe tisookoddeyo ku embassy yaffe embassy batubuulire omuntu oyo oba yo state house ebuuze embassy eweereze details sooke mutukolere survey entuufu omuntu ono agenda okujja eno kale bayinza obutanzizaayo naye omuntu ono agenda okujja eno mutuufu ye lwaki ffe tunoonya ba investors nga embassy gyeziri lwaki abantu bafuutuka gye bafuutuse ne bajja ng'abantu omuntu avudde ministry ya trade n'agenda n'afuna investor yazze kuyita mu trade omuntu yavudde mu investment omuntu yavuddewa lwaki embassy ba investors abo baba tebayita mu embassy okusooka nga tebanabana kuzunga kugenda wala wonna wateeka okubanga waliwo ekitakwatagana mu United Kingdom njagala ku investinga Uganda n'ogenda ku embassy ya Uganda e UK embassy ya Uganda e UK neekulambika engeri obw'emitendera gy'olina okuyitamu okujja neekola checks ne checking obubox obw'enjawulo neezuula ebyo ebituufu n'ebitali bituufu n'eryoka esindika obubaka eno gy'ogenda okujja Uganda nti oyo agenda okujja ali bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ndowooza process yalibadde entuufu walafunye ku experience kuba yali nkitwali nti nze bwe mbeera nga mbeera bweru w'eggwanga nga ndi mu technology sobola okuba nga nkolaganyeko ne bannagagga bangi abali mu technology nenjagala e Uganda nze nga munnayuganda ali ebweru tubeeko kye tutandika mu nteekateeka ya technology process ogamba yandibadde y'emu kusinkana ba ambassadors naye bwe mbanga ngenze ne sinkana ambassador bano kati abaffe bano gwe botayagadde gamba nti bali incompetent naye babanga bye bakola era kiraga incompetence ngamba sinkanye tebagenda kunnemesa ate kutuukiriza kigendererwa kyange nga munnayuganda. Of course kugamba oyinza obutafuna kuyambibwa kubanga olwedde nga kyeŋŋambye ti embassy nyingi zibadde ziri mu ntalo abantu baseka emigwa balwanagana muli munda mu embassies abakozi bennyini balwanagana so kakati bwe baba abakozi balwanagana gwe ng'ogenzeeyo oyinza obutafuna kukola ki kuyambibwa ate jjukira ebiseera ebisinga nga bwe tugamba oluusi bannayuganda abo abali ebweru bayiza nze ngenda ne kamalukuzaako emabega katono ngenda nendabanga wano tugenda ne tunoonya ba investors abazungu abaki ne tunoonya ba investors aba buli kika nkuzizaayo emabega negamba nina bannayuganda bemmanyi ku bino bye mbadde nkola ebya diaspora bayitirivu obungi nga bakolera ebitongole ebya companies ennene ennyo ez'amaanyi naye nga bannayuganda abo ffe gavumenti beyandibadde yeesooka okwekwata companies ezo munnayuganda gy'okolera tukugjeeyo tutya tumanye tufunye tutya communication ne company eyo nejjeggulawo wano ki
Munnayuganda ali mu Microsoft. Yes. Munnayuganda ali mu Boeing. Yes. Munnayuganda ali mu company nene. Yes. Yes. Tukujje tutya ojje. Omanyi nti waliwo kanja kuwa example. Omanyi nti waliwo Munnayuganda ngali mu New York awo. Nga yakulira ekitongole kya social media bakiyita twandikise kya kwegamba nga internet kangambe. Yes, nga yagikulira the whole of New York state. Nga Munnayuganda. Kakati omuntu bwatyo tugamba tubeera wano tukaaba nti bino tukoze tutya technology akyali e Uganda akyali tukoze tutya naye nga tulinayo abantu baffe abali mu bitongole ekikola mu New York nga Munnayuganda ne bwatuwayo buwi wiiki e Uganda yes asobola okutuyamba ne tubeera ba kati bano betulajanira abazungu bajje batuyambe. Omuzungu nze mbadde ebweru naye wadde nga ndya sausage nga ndya amakoloni oba ndya biki byonna omutima buli kaseera gubeerawa Uganda kubanga gyenzaliddwa gyenkulidde manya abantu bange kyebakola ki buli ne bwoba obirya omwoyo gubeerawa olinayo ab'enganda zo olinayo bakadde bo olinayo bakazinizi bo kwegamba buli kaseera omutima gukubeerawa so teri muntu ayinza kulumirirwa Uganda singa Munnayuganda ali bweru. Tugenda kuwumulamu bwe tudda twagala twebuuze President akuwa obuvunaanyizibwa okubanga gwe muwabuzi we ku Bannayuganda abali ebweru w'eggwanga mu mbeera yo y'emirimu lwaki akulonda era mu nkola ye y'emirimu waliwo okusomozebwa kwonna kw'osinkanye ekikyalemesezza ebintu okutereera gwe tugenda okudda tuva ku Terefayina eyaffe.